Okay. Mugamba mutya mwenna abagenda maaso n'okuba nti mwekumira ku Tristock Media. Amanya bampita Mike kuba nti atemba tuusaako amawulire mu kaseera kano. Video eno ya njawulo mukko era nga njagala ntwale okwebaza kwange eri omukulu SB4 Media olw'omutima omulungi kulogwa omutima gwalaze abantu ab'enjawulo nga tasosodde. Waliwo omwana muwala, omwana muto myaka ndowooza nga 7 yavaayo n'alabikira mu katambi akamu ng'embeera si nnungi. Omwana ono yavaayo nga ali mu kukaaba Bambi nga yeetaaga obuyambi, yeetaaga $2,000,000 asobole okuba nti ate afuna oxygen. Agenda maaso n'okuba nti ajjanjabibwa wali eri mu ddwaliro e Mulago nga atawaanyizibwa obulwadde bwa TB wabula bwamugenda ku mawuggwe, so n'afuna ekifuba eky'amaanyi ssaako n'olususu okuba nti lwajjamu skin rashes. Omwana ono bamuyita Becky. Era nga Becky abantu bangi kavidiyo ako baakalaba wabula buli omu yalabanga kalabe mpaka omukulu SB4 Media lwe yavaayo n'asobola okuba nti ate adduukirira omwana ono. Wenjogerera SB4 yasobodde okuba nti yasondedde omwana ono $4,000,000 ez'obujjanjabi nga kuno bagenda musobola okumugulirako oxygen, asobola okuba nti alyako ebintu by'ayagala, asobola okuba nti ate afuna basalako ne medical bills ez'enjawulo. Kati nno SB4 Media antwala akakisa kano okuba nti ate nkwebaza muganda wange oli kyakulabirako kyamaanyi nnyo gye tuli ffe ba YouTuber abato baffe ba YouTuber abatandika. Gwe omu ku bantu betulabirako kwegamba ne tugamba nti ya omusajja ono waddala. Bantu bangi mugenda maaso n'okuba nti mwogera ku SB4 ebintu ebyenjawulo naye ati siko nga tonnaba kwogera ku kintu kibi ku muntu oyo. Ati siko muwaaneko ekintu ekirungi kendezaako kawo. Ati siko muwaaneko ekintu ekirungi. Buli omu akola ebirungi. Sooka oteeke ebbali ekibi oyogere ku kirungi. Abantu bano bakola omulimu guno ogwa blog oba ogwa okubeera YouTuber bakola ebintu bingi ebyenjawulo. Wabula ebiseera ebisinga tebasiimibwa, wabula bagenda maaso n'okuba nti bavumibwa batyoboolwa mu ngeri emu oba endala. Wabula omwana oyo Becky essaawa zino abantu ab'enjawulo baligenda maaso n'okuba nti bamuwa kye bamuwa ku lwa SB4. Singa teyali SB4 kuvaayo kudduukirira mwana ono, oba osanga omwana ebbanga amaze emyaka 2 ng'ali ku oxygen, oba osanga omwana oyo yandibadde talina na kyali, okitegeera. So SB4 Media webale nnyo webale ddala okuba nti ate oli musajja mugumu, webale kuba nti oyamba bannayuganda banno nga tososodde, oba okitegeera. Omwana oyo yayogedde ka story Bambi akankwasiza ennaku. Maama we amuzaalira ddala yagenda n'akitegeera nti omwana ono alina obulwadde obwo oba alina embeera eyo ey'okuba nti yalwala TB n'amulwaza amawuggwe. Maama we bwe balinya bbaasi ng'ejja mu Kampala, maama we yamuleka mu bbaasi, maama we n'atambula n'agenda. Omwana we yabuuza kondakita n'amugamba maama aliwa, lwaki andesse wano? Kondakita nga naye tamanyi wakola ki, wakutandikira. Omwana oyo ku mbeera gye yalimu yafuna abazira kisa, basobola okuba nti bamulonda ne bamutwala e Mulago okuba nti afuna obujjanjabi. Essaawa zino omwana oyo asiza ku oxygen, essaawa zino omwana oyo kwegamba yeetaaga kusabirwa, oba okitegeera. Naye ng'omuntu agezako okuba nti ate asaba Mukama Katonda kuba namulabeko muwala wa ddiini nnyo, oba okitegeera, ageza okuba nti asaba Mukama Katonda amuyambe asobola okuba nti ate awona. So katukusabire Becky ojjagenda maaso n'okuba nti ofuna obulamu obulungi, obulamu bw'oyagala, akwegamba naawe oddemu okuba nti weeyagala nga we watera okweyagala, oba okitegeera. So embeera nno bwetyo bweri, naye nga kino kyonna kituusewo ku lwa SB4. SB4 muganda wange nkusalutinga nnyo, omulimu gw'okola gwa ttendo. Ogenda maaso n'okuba nti obeera ekyokulabirako, kuba kati ekyokuyamba wakimala, wabula kati oli kyakulabirako, oba okitegeera. So naffe abali eno abatandika mpola mpola wewe tunakusangira awo nga tisiko gwe olina kyokozeewo. Tristock YouTube channel kwoli gwe wenna nga tunaba kusubscribinga nkujjukiza okuba nti osubscribinga tokoowa, oba okitegeera. Nakugambye content akyali mungi nnyo bwe tugenda maaso n'okuba nti tubateerayo
tujja kuba nti ate tukyusaamu nja kuba nkyusaamu ngamba waakoko ku kino mba waakoko ku kiri kasavu kanyama tusobola okuba nti ate tunyumirwa wamu ffenna mu kaseera kano kamba siibulire wano mwebale kuba nti ate mutugoberera mubeere bulungi mweraba.